Mwabazyo abashubuza bamwe bakinjireho amaduka gabo kandi abatagakinjire baragirira kugakingaho erizoba. Naye bameni mwasibye mutya mwasuze mutya mbera mugiraba. Ikibuga cyona cyaba cetorera byo kwerinda kandi bamwe hari bakondo barebwaho bemerera higuriye bizimbe okugezaho kwetegereza ubwo wena arareta kesharingo. Abamuha abashubuza mu kibuga barahira ngo umwebembezi wihanga y'abatarjire yakakora hanshonga y'umushoro guretira abashubuzo kweyanga bacinga amaduka gabo. Tunyigiriziddwa nnyo fenga bakawenja fe babayika tunyigirizibwa wano kanse tuyiribya buli kaseera. Abamuha abashubuza mu kibuga barahira ngo umwebembezi wihanga y'abatarjire yakakora hanshonga y'umushoro guretira abashubuzi bayanga tubakuza kwiguraho amaduka gabo. Tetuyina kiseera n'enkya bw'aba tuzzeemu tuggulawo naye bw'aba tatuzzeemu ffe tuliredde abasuubuzi baliredde okugala amaduuka gaabwe mpaka lasiti. Aba bagira ngo umwebembezi wihanga ayine gukora hanshonga zabo mbwira hatariho kwekwasa ishayi cya kororo ngo ibishayi ni bingi ngo ningashe enshonga egi nabasa kuzigambiraho aha TV nko kuyabire nakora lockdown. Covid bwe yajja yali atta abantu naye tewali n'omu gwe yasisinkana era yayimiriranga ku TV ne ku rediyo n'ayogera abantu ne bamuwuliriza era ne bagondera amateeka ge yateekawo. Ne guguno omulundi bw'aba tasobodde kujja tusisinkana nga bw'azza atusuubiza ajja tusinkanire ku mpewo tujja muwuliriza. Omukwesharinga oku abamuha abashubuzi babariyo ne berondera akasente bari kuguza hanguto kandi bashoborera ngo bo tubaraze kwitwa njara ombwire bakwesharinga oku. Tusasula lenti, tusasula amashanyalaze buli bwe tubeera nga tutugalawo balandiro tebatukola ki tebagamba nti bannange mwagaddewo sente ze bazaagala ennaku z'omwezi 9 nga zonna zikoze eki ziweddewo. Aba bodaboda nabo bahereko kwetombwito kwabo ahari batahi baba bashubuzi kandi bashoborera ngo tibine cyo bakora ahabo kuba maduka gaba gacinjire. Ino company eri mukuba babanja mitwalo 12 ewiki bakakola mmeka lero nine 15 nze wode na mukyala nno waka sinungi abasirikale balinganga be basabaze kati nange yine simu yange eva kola mystic kola basajja bagala sente zaabwe yi sinabawa nakakola nusu kakaga enjale nnuma ekasimanyo babanaya landilodi amanja abantu bekalakaze bizimbe babizibye amanda gatukubye kituufu gatukubye just naku 2 olwo kinatwala wiki era kijja kuba kibi nnyo. Kandi bo abarukurura abashubuzi ombibina ebintu bye bagamba ahanshonga egi ansa eriemu gye twetaaga President kuvaayo kutuwa ansa kwebyo bye twamugamba. Tuyinayo ensonga semasonga zilinganga nnya esooka ye musolo gwa kilo eyokubiri be bachina abadominating za katale oba aba investors ne batambula okwetolola eggwanga nga be bakola ebintu ennaku ate ne basatulating okwetolola eggwanga byonna nga batunda duuka ku dduuka. Tunonya bwenkanya mu nsonga eyo era ffe tugamba nti ekimala ku kino twagala bwenkanya President aveeyo. Emugula maduuka gammwe n'abadde tannaggulawo yongera mukubiriza mu ngeri ya bugonjofu siga nti lwanagana naye tulabe nga tukkiriziganya ffenna tugala amaduuka gaffe kubanga wiini yaffe yakukwata kisumuluzo kyaffe bwe tuteerwanako kati kubanga amagoba mu maduuka tegakyalimu obusuubuzi bwaffe bufudde buweddewo. Tugenda kuggalawo kutuusa ku Mande amaduuka gaffe nga maggale. Gasha kwa Ronald Ngabrano awa Sky Television agenshonga Omar Kampala.